twagala tunyumirwe ebyaffe nakagenda mu mazzi omwo emirundi egiwera naye kireeta obulamu ate n'okumanya kati bw'ojjeno n'otubuuza nti Mabamba waliyo kisobola okugamba nti waliyo ekinyonyi kye balambula ekisinga okuleeta abazungu okuva mu mawanga bakiyita burre oba shube mu luzungu guno omukutu gututwala nga bw'olaba oluguudo kati tuli ku highway kati okuva e Mabamba okugatta wali ebusi yendine kubera guli manimate buno obubaka abbe njagala obusindikira omukyala gwe bayita Black Panther mukyalo yalina programu ye ey'okulambula ensi eno yonna agenda naleeta abazungu bajja ebweru n'abaleta wano mu Uganda so oluddako eno Mabamba giteekeko ojje mulambule bajje balambule ebintu ebyenjawulo awokusula teweeraliikirira ebyokulya byonna teweeraliikirira abazzayo camp twolina ne mami waneeno yatukwasaganyiza ffe n'embuto zeereeze ebyokulya atugabudde. It is beautiful, yes, lots of green and lots of birds living in natural environment. We love it. Yes, I hope you are going to come back again. Absolutely. You're going to mobilize more people to come and join us. Definitely, yes. What is the difference of Uganda and the other countries? It's the pearl of Africa. You have everything here. Yes, you have everything here. It's beautiful nature, wonderful temperatures, and climate is good, and the friendly people. I mean, it's very nice traveling through the country. I've been to several parts of the country, only meeting friendly people, trying to sell their country like it's the pearl of Africa, which it really is. So, Export TV to the world. Kiriza ngende nawe Uganda waline kuberi genda mugulu ensenene zigwa nga nsike tata wange yemuzeyi Kyagulanyi yagaba fize zigenda mugulu ensozi bukate kuli byoya eno kulya buli terikutegana kusaba jangu eno omukwano kulete no bagamba nti Uganda is the pearl of Africa. Olugero olwo abamu baba bamanyi nga lugero naye kyamazima nga tonnatambula omuganda agamba tanayita yatenda nnyina okufumba so olunaku lwaleero ffe nga aba Export TV tusazeewo twesitule tulambule ku kkula lya Africa so si kubeera awo nga abazungu bwe bajja ne batunyumirwako ebintu byaffe naye nga naffe bennyini tusobola okukola ki obirambula olwaleero twesitudde ne tugenda tuli mu district y'e Wakiso ekyalo baŋŋambye mami bayita Mabamba swamps tuzze tulambule Mabamba swamps kuliko ebyewuunyisa bingi so ono ye guide waffe olunaku lwaleero kyo kivala bakutta omuzinga nga tulina mami waffe we twatuukidde yatukozeeko obulungi obwenkanidde awo yatuwadde ekyemisana owa Zion camp so tugenda kulambula gwe just beerako ogenda kulaba ebinyuma mami mu lugendo lwaffe nno tugenda kukola okulambula twesunga eki n'omulabi akulaba mu lugendo lwaffe lwe tugendako wane Mabamba Ramza site tuyina ebinyonyi ebirungi era tuyina ebinyonyi byaffe nga shubil oba mu Luganda burre ekisingo tuleetera abazungu waliyo n'ebinyonyi ebirala nga embaata tuyina ebitoogo ebibise eswampu yaffe tuyinamu ebimuli tuyinamu omuddo byonna mugenda kubiraba ate tugenda kukozesa bwato nga tulambula ebintu byaffe bwato mugende mulabe n'abalala bajje tuyiga okulambula ebyaffe ng'abazungu tebannaba kujja kubirambula tuyiga okulambula ebintu byaffe era tugenda kunyumirwa amaato ago kuba amaato ago gakozesebwa emirundi ebiri gatwala abantu okulambula ebinyonyi byaffe ate lyekkubo era eritwala abantu mu kizinga ebusi nga bakozesa amaato ago so tugenda kunyumirwa era tugenda kulaba era tugenda kuyiga amanyi omwana soda nakoze ne abi mami bwe tuvaana eno tugenda sula tugenda kusula wa tugenda kusula ku Zion camp tulina ebisulo byaffe tuteekawo tent tulina ne rooms kati mu bimpimpi ffe aba Zion camp ate ffe tetufuna directly okuva ku Mabamba naye ffe tufuna indirectly so bwe baleeta abagenyi bwe bajja side eno naffe
tufisaako. Ekitegeeza olinga z'okulambula Mabamba teeralikirira byansula byakulya byonna bibaawo. Mwabigonza. Byonna twabigonza. Ku side eno ye Mabamba. Kyanjawulo kiggwe nga ggwe kiri mu Mabamba gundi eno nga bw'ggwe. Ekyanjawulo ekiriwo nti bannayuganda tubadde tetumanyi kunyumirwa bintu byaffe. Era nga guide Irene bw'atugambye nti twagala tunyumirwe ebyaffe. Nakagenda mu mazzi omwo emirundi egiwera. Naye kireeta obulamu ate n'okumanya. Kati bw'ojja eno n'otubuuza nti Mabamba waliyo ki, nsobola okugamba nti waliyo ekinyonyi kye balambula ekisinga okuleeta abazungu okuva mu mawanga. Bakiyita burre oba shube mu luzungu. Kati ffe bannayuganda naffe twagala tuyige ekintu ekyo. Ekyamazima senga siggwe wa Zion ne muganda waffe Pingu. Nange mbadde mu Uganda nga simanyi nti oba eriyo ekifo ekinyuvu bwe kiti. Era mwebale nnyo aba Zion. Njagala okuba omulanga bannayuganda akulaba obudde buno oba oli awo n'ali ebweru w'eggwanga about ekifo kinene ne Zion. Bannayuganda tusoose ne bannayuganda naye tujja kumalalira tubuuke tugende ne ba Africans. Ekirungi eno babadde bayitayo mu kyalo naye kati tulina ebisulo ebirungi ddala ebiri ku standard ennungi era njagezaako mbalambuzeeko mu kitundu kino. Tiwe mba muzze temupapa kuddayo bwe tumala okulambula ennyanja tulina n'awaddako wali ebussi naye waliyo ebintu byayo ebirungi. Bw'omala okulambula tuddayo awaka n'olya picnic n'olya ekyemisana oba ekyeggulo n'osula ne weebaka ate era ate ku bisale ebisaamusaamu. Eno promotion gye tuteerawo bannayuganda ebisale byakuteesa bisaamusaamu. Abantu bagenda ne bawulira okulambula ne batya ssente naye twakwatagana Zion Camp na Mabamba tusasuza ssente ntonotono eri munnayuganda n'asobola okujja okulaba naye ku bulamu buno obuli eno. Mami Sofa oli mutuuze wa kuno ab'Amabamba badde bagezezaako batya okumanyisa ekifo kino eri abantu abali ebweru w'Amabamba abali ebweru w'eggwanga badde bagezezaako batya okukiranga? Emisomo bateekako kuno emisomo egya tourism era abaana abali eyo nga muli mu myaka egyagala okukola tourism batendeka n'okutendeka wano. So nga community batumanyisa nti emisomo gino gigenda kubeerayo oba komiti oba emyoleso naffe ne tujja ne twenyigiramu n'okuyonja ekifo kino bakisaawa basaawa ebyo ebitoogo balondalondako obucupa so naffe batumanyisa nga community ne tujja ne tukwatira wamu. Ennaku zino omulembe gwagenda ku digital social media twawamba tubalina mugezezaako okuteekayo ekifo kino eno kimulisa eryensi era kyekyo lwaki oli wano. Basawo ne banyaboffe ogwaffe lwetuba twolekedde nakoze ne muganda wange abeti munene olwaleero twayise ne Kataasa twayise ne Joshi twayise ne Pingu saaza kakati leta reflector yange tugiteekeko twolekere. Mami gwagenda otwolekeza Munyarwanda kyekiriwo owanja akola kinyonyi bangambye kyo kizala myaka 5 kidamu kizala myaka 5 ate nga kiwangala njakola baba wakyo bale njaba batwe ku baba wakyo bane kino omwami bale ffe tuli kunyumirwa Uganda oba ekkula lya Africa so obudde buno bali kunyambaza reflector engeri gye tugenda oyita ku mazzi tugenda kuba twolekera gyosho badde kye bagambe kintu kiri safe si byaffe bajja kujja life jackets bajja zisanga ate tuli mu Uganda bannaye kati Kataasa alowooza banagenzi beru wagwanga nene njala kulaba kinyonyi jangu ne bawakyo abatulaba ku expo mugamba mutetse obwo Joshkeda Brands they don't pereza ku expo banaye tuligenda laba ekinyonyi bagambye kirya mamba ekinyonyi lye ebintu bingi nnyo omanti bale kirya mamba kirya mamba n'ensonzi kirya ensonzi nene kirya byennyanja era n'abavubi bakaba bukabi basabo ne banyabo ffe twolekedde gwe sigala ku expo subscribe nga twakoze ne bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International batambuza ssente zetoloze ensi yonna teweeralikira nti bwe naagenda ku Mabamba ngenda kukola nti ekyessente n'oli ne wabeera bweru waggwanga agenda kusindikira ssente okola transaction bulungi bali mu South Africa bakola emirimu mingi nnyo basasula amasannyalaze basasula MBs basobola okugulira yaka ebintu bingi school fees aba El Shaddai Money Service International bekwateko enamba zaabwe ziri awo wansi ate aba Info Trust Property Consultants nagamba bo bali mu ggwanga Uganda bali mu kibuga Ntinda bakola ku byamata kugula no gatunda balina amagezi ag'ekikuge bayinza okuwa no bato bawagidde so nawo bakubireko bagende baguze ettaka banyinafe abali obweru w'eggwanga bakadama balina enkola y'aba boss ladies o saving akasente nabo kasakawezaayo omwaka mulamba bagenda kuteeramu amagwa bana effe twolekedde tuli Mabamba wano bana Uganda twagala mututwale Kenya Tanzania na mubaleete okay bagamba tulikuja
mukuje Mabamba. Kale ffe twolekedde. Stand ya feri. Soda. Mwana yarunze cyane w'ijyana. Abe kwendi? Kiri kidyeri. Katwala motoka busi mu kizinga. Bw'ojjanga oyagala ogenda mu kizinga busi n'ojja n'emmotoka yo ogiteeka okwo. Magezi maganda. Tekirina yingini, basajja babiri be bakisindika. Tekina yengine. Kaituba kuba sitambula butambuzi kyokka. Bakisindika n'emiti. Basabo ne bannyabo ofolo tuba twolekedde nga bwe twagambye tuli ku mazzi twolekedde. Pozi bayita Mabamba. Mabamba swamps. Tuli tuseeyeeya, tuli wawe. Obumu ku bunyonyi bwaffe buubwo. Tulina wano bwe buyita pied kingfishers. Musajja yeevubira. Waliwo akanyonyi ke bayita musajja yeevubira. Oba busajja bwokka oba bwako n'obukazi naye eryo ly'erinnya. Ate na lino kkubo ligenda busi mu kizinga. Kati tuli ku kkubo. Luno oluguudo kuba n'ab'amaato bafuna olunaku ne balilongoosa. Gavumenti eyambako naye bano bennyini beekwatiramu bo ebafacilitatinga mu bintu ebitonotono balongose ekkubo lya balongoosa kuba luno luguudo lugenda mu kizinga busi. Bise ebyamaguzi byonna ebyennyanja byonna biyita wano. Muno mu mukutu tebavubaamu, bavuba eri mu nnyanja. Lino just kkubo. Lino kkubo. Kutambula kulaba. Okuddayo kuba kunyumya. Si kunyumya. Kyasi kye kiganye. Wano nno anavuga bulungi naye waliwo yatuleese. Agaya amazzi gaade bubezi wa mamaani. Anti kati abo bamanyira ovuga abalambuzi. Tebabatwala sipiidi. Awo wano emutulabira ffe kati tumaze tula mu lyato lyaffe. Tugenda kulaba nino ekyesinza okwesunga eno kulaba kinyonyi ekiyimiye essaawa ennamba nga kinoonya kyakulya. Kikola ki ekinyonyi? Kiyimiye essaawa nnamba nga kibaza kyakulya. Nga kibala emmamba. Kibala emmamba. Era kirya ekyennyanja ekijja waggulu okussa okusika omukka ne kikikwata ne kikirya. Kizaala oluvannyuma lw'emyaka etaano. Ne kikikwata ne kikirya. Kibika amagi ameka? 23 naye gonna kigaalula naye kikuzaako ejjirimu eriba lyasoose okwalulibwa kigaleka. Kirina obukyayi kugali amalala. Si bukyayi naye ndowooza nsonga ya byakulya gwate w'oyimirira essaawa nnamba. Essaawa nnamba nga tonnafuna kyakulya. Ndowooza waliwo atugambye mbu naye kiba kigaaludde gombi buno obwana obusigadde obulala bwekuba paka kwetta ne wasigalawo. Kikuza omwana omu. Kikuza omwana omu. Tekibireetera okubanga okuba ebitono mu kitundu. Era bitono naye ate bwe tubala lisiti yaffe tulaba nga yeeyongeddeko. Kuba tulina n'ekito kye twalaba ebiseera ebyo. Manye ekyo ekinyonyi ekikulu kiba kya kivuuvu. Grey. Then ekito kibeera kya kitaka. Kibeera kya brown. Kati omuwendo gw'ebyo ebiri mu katundu wano. Okay, biyinza okuba nga bisingawo mu 15 oba 16 naye ebyo bye tumanyi kuba luno olusa lunene eno swamp nene wayinza okuba waliyo ebirala ebiri mu nsiko gye tutasobola suuka naye nga at least ebyo bye tulina era tulaba omuwendo gweyongeddeko. Ebinyonyi ebiri mu kkula bwerityo wano mu Uganda tuyinza bisanga mu bifo nga bya mirundi emeka. Bino ebinyonyi bibbuulwe biri mu Maction Falls. Ebyo gye biri waliwo wali olutobazi oluli ku lw'e Masaka lwe bayita Nabajuzi. Ebyo nayo gye biri naye ng'ate
ate emikisa gy'okubiraba okumpi emikisa gy'okubiraba okumpi biri wano guli wano Mabamba oli uti program oningiti naye byadda mukama wange lujja kyotankole laba gye nti ndi Mabamba swamp noonya kinyonyi Ssaabasajja Kabaka ntuuseeko naawe gy'oddala Mutebi asibuka eno ani bwebutaka bwabwe beba Sirya Mamba naye amazinyo eba naye abayaayo abo nabo owaayi naye ng'ogyeko ekinyonyi kyekigamba ekyamaanyi nyuma ekirina kalazi nyingi eza Uganda waliwo ekirala ennunda bagiyita nnunda mu luzungu saddle build stock era kyekyo era kati kamyamani agenda tulaga tuli binoonya bale tukinoonya bunoonya kati eyo eri mu famire emu ne Shubiro era eri bagiyita saddle build stock eno bagiyita Shubiro stock naye eri ennunda eyina kala za bendera yaffe zonna ku mumwa gwayo itegeeza mama mumwa siyo mumwa oli atokujawula ku crested cross ayagala mala mwezi mulamba kumayira eno Buwaya Mabamba Langside oba Mabamba swamp musomulabirira buli kimu kyonna naddala ebisale bwaba mu Uganda oba mu Africa mwatukwatiza mba Uganda kati tuyinza okulambula buli omu najjanga kulyatunga lino n'asasula ebisale emitwalo ebiri oba 2.5 nga watugiramu nnyo kubanga omuzungu tali mu 15 eyo 18 abamu bawongereza eddala kati n'okusula ne babeera ng'oba tugyemu okusula kwesatu ne tukikola package emitwalo 5 n'ojja n'olambula ate n'osula bw'oba oyagadde tenti osobola okujja n'eyo tobulwako bw'ogiteeka ku bwereere naye n'okampinga ate edda bwabanga kyebakuma okuma ekyoto kyakasaana naye sofunaya n'ekyoto nitwogerako engero zaffe ezedda weekiri nnyo ne ku Sayuni weekiri Oluzungu ze bayita batomanyi nnyo Oluganda eki engero ekyoto ekyo bakiyitanga ekyotska edda sebo totulimba ambe sijja bayita campfire ekyo amaina kyogera kyoyise ekyotska ne musomesa abaana so kati tuli mu kwezza bujja nga bannayuganda ekituufu nti si ssente nnyingi ezikuleeta Mabamba okujja takisi ya kanaana wano eva mu paaka empya n'olinnya takisi ezijja Mabamba oba Kasanje na wano tuwagira ne tujja ne tuba nona Kasanje ku kakaagako n'okusula emitwalo 10 tegiggwawo ate ng'obeera olidde kati emitwalo 10 omuntu obeera comfortable ojja kulambula ojja kusula ojja kutambulako takisi ojja kulya katasa Munyarwanda tobuuza biri ebyo sigenda kubuuza bira kyembuuza wano wetuli guno guba mugga liba kkubo guno mukutu tutwala nga bw'olaba oluguudo kati tuli ku highway kati okuva Mabamba okugatta wali ebusi yendine guli man-made guli man-made banange nga bwe mutulabira obudde buneeno tulaba ebire ebirungi obulira kagundi fresh mujjanga n'enkofiira next time olw'omusana guno kati tubawagira tulina ebikofiira byaffe bye baluka kuno mujja bisangawo next time mujja n'enkofiira oba obutambaala ne musibako olw'omusana tuleme kumera biwalaata nga tukyali omusana gumeza ebiwalaata ekitubo byadda namuganda wange nansa neeyo yamere pulezidenti w'eggwanga omusana agusanga yandi yali atunda bikajjo kagaali totumanyira nawe tuli Mabamba mu swampe bangambye ab'Emamba be bazimba oluguudo luno kati tewali kubba abayinula mbu bayabba olusereze nguudo naye obobba otosobola kubba ate ne mu kibuga kyemukola mu kibuga nabyo biweddeyo mulumbeeko eno naye byaddala tugeze ku auto kimanye eri emiti empewo nnungi tulina omulaba akyaliyo teri bikakka mbusimanyi air pollution teri kuwoggana mbusimanyi biki mbwate banayiba balwanidde akatogo eno n'okampinga n'omalayo ebbanga lyo ng'oli mu nsi ndala nnyo waliwo eryato woli akampinze yani mu lyato wakati tuli mu kisi bakiyita kitoogo ekitogo mu luzungu bakiyita atya kata ekyo bakiyita swampe ekitoogo olinamu olumanyi ekitoogo mu luzungu bakiyita papyrus naye nga wano tuli mu swampu wano kitoogo is a papyrus then mene kitoogo
papyrus agenda gamba swamp then bikula mu swamp bibera mu swamp. This is a swamp. Waliwo kyenda bikibayita kitengejja. Baluka ebiwempe. Waliwo kitengejja. Kitengejja gyali eri. Oyo mwetaaga waliwo ya muntumi. Buno obubaka abbe njagala obusindikira omukyala gwe bayita Black Panther. Black Panther mukyalo yalina programu ye ey'okulambula ensi eno yonna. Agenda naleeta abazungu bajja ebweru n'abaleta wano mu Uganda. So oluddako eno Mabamba giteekeko ojje mulambule bajje balambule ebintu ebyenjawulo awokusula teweeraliikirira ebyokulya byonna teweeraliikirira abazzayo ni camp tolina ne mami waneeno yatukwasaganyiza ffe n'embuto zeereeze ebyokulya tugabudde abako kyafuna gwaleeta abantu okulambula so Black Panther abazungu bayite balambule bakita shabil tell them the whiteys nonso Fakti nandigambye bannayuganda omanyi banagwe bakyasinze bagenda okukebera mu mpapula za omwendo gw'abantu bakyasinze okwawukana mu bufumbo nga bannayuganda bakyasinze kudda ku Sudan lwaki science omujja wata bijja omanyi nkola nnyo ministries ez'enjawulo kati bannayuganda bonna abasuubira okwawukana nga mulina ebigendo batataganya nga family kola ekintu kimu kwata ekkubo nofuna nusu kakaaga ne family eyo jangwe ne Mabamba wali abantu abenjawulo akakaaga bona ayogera akakaaga bajja lowooza nti kasaakwata akakaaga byonna alinye taxi ali agende mu park empya oba park enkadde nze ngenda Mabamba oje ne family yo mujje musotingire ensonga zammwe naye omuntu munanso akwero si tebijja kola ki tebijja kugwa aba boyfriend bagaba balina ba girlfriend wano se oleta girlfriend yes sale ngo jikume twolekede ndoza bwe muyise mulanze okubanga lyekkubo lyaffe eligenda kwata walukala bagala amasomero mu gatageti olaba mami bwe jangu nechatera kwata labona abera ku ntebe express abantu tubatumiemu naffe tulabe ate kituuka n'okusamba ekyakabiri mumotoka naye nga mwe abasomesa abalina abaana amasomero ag'abaana Uganda zabo kubanga obeera wano oyagala ddala nga ddala oli mu Africa in Uganda eyagaza kyali kyoshigenda friends ate nga kikoli podcast atukuba empolampola ate gwaliko tugende saba ne banyala bali ku expo waliwo ekimuli kye baŋŋambye kyeggula ku makya akawungezi ne kyebika kyanula kyanika ne kyanula okay bana mujja mulambule Uganda eyagiyita part of Africa teyalimba kula byennyini kuba kati eri ebintu byendaba nga nange mbadde sibirabangako obaolyawo nga ndi muna Uganda ate nga ku ssente entono ennyo service ya mulembe nnyo ebyokulya enjala togenda kaaba ebyokusula mami Zion yabikolako byonna osula nga ali ebunaayira mami webale kuyonja kifo ekkula kinsanyusa kubanga bannayuganda ffe tulimu kati ekkula kikola amakulu mangi nga naffe ffennyini bannannyini nsi eno ekkula nga naawe kennyini okimatira togwa mu katimba
Nyanja bagita kitovu. Eno nyanja. This is Lake Victoria. Naye nga swamp eri attached to Lake Victoria. Kati tulina floating vegetation ezo. Ago gonna mazzi. Gonna omuddo guli ku mazzi naye nga this is Lake Victoria. Bannange Lake Victoria tuli mu district ne Wakisonga ne. Mabamba site abamanyi okuvana tudde Entebbe. Bali tuli ku maato batuvuga kulamindeko mwenna atuline kubo eri kutuusa Entebbe. Roza mkulu jola kakati wano wetuli kwanikolera ddala Joshke eryo kubo abe tunuzayo kamera lyeridde Entebbe kasookwata awo ogenda direct paka mu kibuga Entebbe. Ate yaki Entebbe. Omanyi we tugenda oyingirira ng'okkirira ng'ogenda erigenda akakutu akakalimu ebitoogo kategedde tugende awampinguyo kyali kitya kati wali we mulinyidde Nakiwogo tulinawo ago amaato amanene nyingi zetusobola okukolera ku Lake Victoria. Tugeze tusobola okugenda ne tulambula Equator etali eri eyeeka yabwe kati eri muno mu mazzi mulimu rocks mulimu ebiyinja osobola ogirabira kati tusobola lwamu nnyo eyo eva wali Nakiwogo buli omu emitwalo 2.5 najja n'alambula n'avaayo ne tugenda ne tufumba oba ne tulya then ne baddayo ne balinya taxi zaabwe ne bagenda. Kangereko ku byobulambuzi direct wa minister oba ye minister Kaduchu atwala ebyobulambuzi wane abantu abo bali babanoonyeza kuba mulina ideas nyingi muzuula ebintu bingi nga bo ate bali ma office bo tebabizuulanga bali batuukiriddeko batunoonyako kubanga era bali batongoza ekifo kino okufuuka Ramza site twalina omugenzi Maama Maria Mutagamba yajja n'akitongoza bajja ne batunoonyako era abantu ab'enjawulo nga Maama Zion bw'abaleese era waliwo n'abalala abajja ne baleeta abantu ne batulambula era gavumenti eno ewantu emanyiwo bulungi kuba naye eweerezaawo abagenyi emanyiwo baleeta abantu ab'enjawulo nga Maama Zion bw'abatuleetedde okulaba ng'ekifo kino bannayuganda bakimanya n'abatali bannayuganda bwe kityo bwe bajja nga batulambula era nga bwe bakyogerako. So twebaza nnyo Maama Zion okubanga ate nammwe abaleese okubeera nga tukola tourism eno domestic tourism abantu baffe bannayuganda okubanga bamanya ekifo kino abantu bajje balambule Mabamba ate bajje ne ku Zion camp abaana b'amasomero oba abagereka b'amasomero okubaana ndaba ebintu bingi basobola okulabako kibemane bagambeko ebitonotono ab'amasomero gye mbakubiriza nsooka n'ab'omu kitundu omwaffe basobole tukwatagane nabo era puroguramu tugirina okulamba amasomero tufuna olunaku ab'amasomero ne baleeta abaana ne balaba Mabamba n'ebigirimu basobola okujja ne bakola field work kuba tufuna abaana okuva emakerere naddala abo abakoze tourism ne bajja okukolera wano research zaabwe ne bagenda naye n'abamasomero abo mu kitundu n'awalala baleeta abaana bajja kuyiga ebintu bingi ate tujja bayigiriza n'okuuma obutonde wadde ne mu masomero babayigiriza naffe tujja kubatongerako kubanga ekibeezezaawo ekintu kyaffe kino ekisooka kumanyi okuuma obutonde tojjaayo kintu toteekayo laba bulabi kuba ekifaananyi genda wadde kale abamu tubafunirayo ng'obumuli naye tokirizibwa kukwata ku kintu kyonna oba kanyonyi kakuba ekifaananyi tambula ogende. Waliwo embeera y'ekinnansi eyogerwako oba ewanuuzibwa mu kifo kino? Nedda tetulina mbeera ati yenna wa butonde mu sitayire nti jjajjaawo omukulu gundi nedda yandyagadde okugamba nze njagala kitengejja njagala mutwala tonakumbuuza kutwala anti omwana osobola ogamba nti oyagala okutwala kitengejja ng'akunyumidde ng'omulabye era kimu bibiri so si totisensawo kitegeeza bukunyumidde mulimu oli n'anoga akamuli ako kawotariri nga ke kamusanyusizza
kati nze basinza kumanya nti oba kitengejja agenda mukozesa ki kuba atutte bubiri nakusenayo amazzi g'ennyanja mu kacupa g'omanyi obugenda oli bwayisizaako mu mutwe naye tugenda mwogedde ku kintu ky'ab'amasomero Irene ono ye sekretale waffe w'omu kitundu kyekyo lwaki mulikwatako nnyo tugenda kutandika n'amasomero g'omu Kasanje mwennyini tutwaleyo kino bakulu b'amasomero ago kubanga luli mu kitundu mwennyini kubanga kuno basomesezako n'okubeera gayidi naye abakitundu kyennyini ab'amasomero banatandika kukyenyigirako nga kikyali wansi naye kano temuzze ne mwagala kino tugenda kwekolamu omulimu tutandika okukola amasomero g'okukitundu balikubeyo abaana abasobola okulambula ku sente ensaamusaamu bayige naguno mulimu abaana tubayigiriza twagala okuyigiriza abaana abaana bayige ebyobulambuzi kubanga ffe tujja kufaawo ate tulina okuteekawo emisaayi emito gibeerewo ffe soggwe munnayuganda kyangu olambula Uganda akawewo kempulira ane n'omuganda wange kasufu wena olinga ali mu sofa Joske otudde nga ali mu sofa bompa ku gundi eyo nange nendabako ebiri ewala Mabamba n'abazungu abazungu bali kulambula kwolyeyo otudde bamala nga bemulisa batimba nga mmwe mulowooza mbu simanyi boki bintu bya layisi nnyo eno would like to talk to you. Hey guys, atubagala mukaawo totya blada oyo tatya balambuzi naye weereri guys basaba ne banyabo abali ku Expo TV be bano abalambuzi betugamba betusanzeeyo oko bannaffe tulina abazungu n'abaddugavu. We are promoting this yes abalambuzi so tugenda kubera Hi guys. Nenga wesibanyuka hi. Uganda. A good adventure. How's life? How is Mabamba side? They see the bag. Did you see the shoe bill bag? Did you see the shoe bill? Yes, we did. Yeah. Right, that's where we are going. Watched it for I think half an hour or so. Promote domestic tourism. Yeah. So that Ugandans as well can come and enjoy what you just enjoyed. Yeah, yeah. So we are nearby. We are Zion Camp as well. We provide bed and breakfast services. Okay. We are airline crew, so we are only here for 24 hours. How are you? Yeah. Yeah, I'm but fine. I've been coming to Uganda now for I think 15 years or so. Yeah. Very cold compared to KLM, Royal Dutch Airlines. Okay. How have So you seen we Uganda? very much like to bring you your customers. your customers are our customers. So. to the shoe bill, and it's a beautiful country. Very lush, very green. Okay. How can you describe Uganda? Oh yeah. That's exactly what we. How can I describe Uganda? Yeah, okay. When you're in Netherlands. How have you seen this tour so far?
Sorry? Yeah, it's wonderful. It's wonderful. Yeah. I think you can mobilize more people to come and So you have enjoyed the idea? We do our best, sir. We do our best. Yeah. I've made lots of beautiful photos now too, man. Okay. Anyway, let me come just here with you. Take care. Kamala owulira munyalwanda wano. Kale. Oli kiriya? Tabani wange. Hey guys, nga twagambye nti banji abantu abalambula ekifo kino ekyamabamba so tusanzeyo ne bakyali bafano tugenda obongako oluzungu tujja lwogera. Guys, how are you? I'm fine, thank you. I'm called Omwana Soda. How about you? Sorry? I'm called Daniel. How about you? I'm Susie. You are Susie. Yes. From which country? I'm from the Netherlands. You're from Netherlands, yes. This is called Mabamba. How have you seen it so far? It's beautiful. Love it. How do you come to know about it? Via the tour guide. Yeah. They are the one who told you about this. Yes. How have you? It is beautiful. It is beautiful, yes. Lots of green and lots of birds living in natural environment. We love it. Yes. I hope you are going to come back again. Absolutely. You're going to mobilize more people to come and join us. Definitely, yes. What is the difference of Uganda and the other countries? It's the pearl of Africa. You have everything here. Yes, you have everything here. It's beautiful nature, wonderful temperatures, and climate is good, and the friendly people. I mean, it's very nice traveling through the country. I've been to several parts of the country, only meeting friendly people, trying to sell their country like it's the pearl of Africa, which it really is. So I'm absolutely I like the country I'm impressed with the people, impressed with the country, and I like it very much here. So that means you won't even go back. Yeah. I'm gonna tell them once I'm back. Yeah, but I've been there since I did the third flight for KLM Royal Dutch Airlines to Entebbe. So we started flying in 2005, I think it was, and I did the number 3 flight, which is 72 layover here, and at that time we were still staying at Kampala, and from that day on I was with somebody who was really impressed by Africa as in general, but he said, we're now going to fly to a country which you won't believe, so let's get starting doing some tours and starting exploring Africa the way it should be. And I think that's really still true after all these years coming here for so many years. It's still a wonderful place to be. So have you seen a show bill? Yeah, we have. Thanks to our wonderful tour guide. We were just entering the swamps and it was sitting there. It was flying away and landed a few meters away, so we were able to get beautiful pictures and see. What can you talk briefly about the shobill? It's a dinosaur bird. I mean, it's amazing. Anyway, apart from here in Uganda. No, never seen it. No. Very impressive. So, very impressive. Yeah. Cool. No, enjoy. Let us wish you a safe tour. Yes. You enjoy Uganda. We hope you can also take us there, not so? Basewo ne banyabo bwekito bikyatambula tuli ku Mabamba site tugezaako lambula byaddala. Nawe jangu olambule fe tukyagenda mu maaso. Just tusanze bakyali baffe wano nga tulina okubabongako nga tulina okola ki? Obabonga. Buno obubaka Mami Zion agenda busindikewo omukunja atasera ne King Shiba. Yes, tutunoffe Mama Zion bwe bampita tubagoberera ku TikTok ne ku YouTube. King Shiba tukumanyi nnyo bintu byakwesibako. Leka ensonyi ku bbali positive. Ensonyi ku bbali simanyi timba omuntu simanyi ku mukutu. Tubalinze ku Zion mubatuleetereko just bajje balambule batulabeko tufumbe ekyemisana basule tunaffe bamanye nti tubagoberera bannayuganda gye bali ababaagala so mukunja King Shiba nange nkwesibako mukunja leeteko King Shiba nyange mpoza nyange tebagirya embutejja uliro limbo osobola ogirya wali ogiriddeko mbwe nyama yayo nzirugavu munyarwanda akola ki? I'm beating Mambuli. When it is time for searching for shoebill banaye tuyingidde temuwogana kijjabuuka kibuuka abe kamera ebere stand by
Kivukawo agala kukinoonya tulabe ate kisaidi kirala olaba oba batuule no waterlily flowers kirina omulandira muwanvu otya guno namulandira kiwanvu nnyo Abai ekimuli kya kitengejja abe waliwo otunyonyi tuutuli ako bakayita African jacan shubiru kigenda bukakiveewo kyayagala kinyonyi kirina amalala bannaye wenjogerera shobil abe singa ataddeko lenzi eri eriko aya bannaye ekyo kyebakulengeza ekyaggulo ekyo ekyekinyonyi ekyebyafaayo kyebazze bakunyumizaako ekiyitibwa shobil oba burwe genda kudda wakira okodde wali omutwe gwetoloola storage kale kyekikulu Hilary oba ekyo kyekikulu kiba kya gure Hilary mwana gwe emyaka 5 Hilary okuddamu ngeri gyekyakoledda olina kulya oyina enkasi Hilary mpola kitulaba kikenga bukenga tekitulaba kitulaba gundi eno gijje wali maaso agenda wali mu maaso kama atuyambye abali be bandagiridde manyi bwe wabeera yaliyo mwebuuza ne mutatawaana nnyo naye tulinako ne gurupu bw'obeerayo n'okiraba nga banno tebannajja bw'obagamba akinoonya ojja kuno ekinsani amazzi gaba kumpi kubanda basimbayo muti naye omumwa gwakyo ogulaba eddo eriroba emmale simanyi emmale abe eddobo olirabye kuliko eddobo eyo yeshubeyo ate kino kito kati kino kiringa mu myaka emeka kino si kito nnyo tekikanzeemu ate tekiwuga ebigere tebiringa byambaata
kirine amalala omusiki ekikuba n'engalo omumwa bwa esawundi yakyo kyewulira kibalage ku nkoona kulazeeko ku nkoona yakyo abazungu kulambula kintu ekyo ebifunye ddala kimanyi kati kikiruma emmamba trying to look for fish kirina eddobo omumwa gwalyo ng'omulabi simanyi oba wetegereza nnyo owetegereza kirina eddobo myaka emeka obalabala keko katono ate ku maaso osobola okiraba face bwekitegeeza n'ekiroba ekyennyanja kuba twagadde kirya jangoddeko wali mu maaso kiraba mu maaso basabo ne bannyabo nga bwobadde ofollowinga story yono omu kubaddukanya ekifo kino Mabamba taata tusansa okulaba nange nesemye okubalaba basebo mbuuliza ku balabi bange bakulaba ku export basebo ne bannyabo mbalamusiza mwebale emirimu gye mweweereza ate n'okubaaniriza mu kitundu kino kye tugenda okwogerako amannya gose amanya n'eddoboozi Kasasa Hannington ng'omu ku mukulembeze atwala ebyobulambuzi mu kitundu kino eky'Ezziba kino ekyalo bakiyita Zziba kino Zziba Mabamba era lwaki bakiyita Mabamba nti bakizuula nti omubamba eyasooka okusenga wano ku Nansubuga waggulu yali nga yeddira Mamba kati najja asaawa olutobazi luno ng'agenda Essese kaakati awo ne bakifuulawo Mabamba kati ate ne bbuulo zino zetukulembera obudde buno oba zetulabirira nga ziriwo obulamu bwazo bwonna ku Mamba kakati Mamba kivuga nnyo buli wamu oba bweru oba wano okugaziyaamuko ku bwongo tuve ku ky'Ezziba omuntu oyinza mukubira kifaananyi kinti oba kisangibwa mu constituency bweti oba mu sub county bweti district bweti neyanziza sebo kyenaali badde nkuddamu ekituufu ebinyonyi bino oba ekifo kino kisangibwa e Mabamba naye nga kiri mu town council y'e Kasanje era mu district y'e Wakiso naye nga kya byabulambuzi nnyo mwe tuyita abantu ba bulijjo abaddugavu wamu n'abeeru ab'ebweru okukyettanira bulungi byanjawulo ki by'oyinza okugamba omulabi ali wano n'ebweru ebisikiriza ebiri mu kifo kino kye bayita Mabamba ebyobulambuzi bye tuyina biwerako mulimu okulaba omukutu guno omuteme nga bulijjo ogw'abantu then ne mubaamu ebika by'ebinyonyi eby'enjawulo era ne mubaamu bye tujjamu tujjamu ebitoogo ne tubikozesa mu ngeri endala naye nga byonna bisigala nga byabulambuzi sebo waliwo ekinyonyi obwedda kyempulira boogerako era kyetugenda olaga abalabi baffe bakiyita batya ekinyonyi ekyo bakiyita shoebill mu luzungu ate mu Luganda netukiyita bbuulwe naye ekinyonyi kino kimanyiddwa nti buli bakika oba buli bakika balina engeri gye bakiyitamu kirina amannya okusinziira ku buli muntu kubanga bwe nava wano neŋŋendako kuleka ekyoga nga bakiyita Nkonna Masonko bwe nagendako awasigadde nga bakiyita Tulale kati amannya ab'enjawulo kigenda kikyusa amannya naye ffe wano tukiyita bbuulwe bbuulwe eyo yetuyimirizaawo naddala abantu b'omu kitundu kya wano olw'ensonga nti ffe tuli kulabirira ebyobutonde kati bwe tusangamu ekintu ekyo nga bakyettanira okujja okukiraba era kyenva mpita n'abantu bonna bajje bakyettanire balabe ekinyonyi ekyo kyanjawulo nnyo ebikyogerwako bye bino mu kuva ebinyonyi ebisinga obungi mu history wa Uganda kigambibwa nti ebinyonyi ebisinga obungi bakwatanga bikwate ekikazi n'ekisajja ne babisuula mu East Africa naye kino kikyafuka kyanjawulo nti kyabaddukako buddusi kyo nekipaala bupaazi nekijja wano nekijja mu Ethiopia mwe kyasookera bwe kiva mu Ethiopia nekijja nekigwa e Rwanda Ethiopia kati tekyalina yadde n'ekimu ne bwe kituuka e Rwanda tekyayina kati nekijja mu Tanzania nekiva e Tanzania nekijja e Uganda kati Uganda mu nsunu windi ene yagenda nga etambula empewo yali ey'amaanyi neddamu bwetuuzaako mu Uganda netwalako ne Sudaani kati wano mu East Africa kitegeeza tuyina wano Uganda
ne mu Sudan. Ebinyonyi ebyo naye nga bya ttendo nnyo olw'ensonga nti bano lwekuba byabaddukako buddusi okuva mu Europe kati bajja babiwandiiseeko ebiwandiiko ebyekikulu ekyenjawulo nga bagamba bino byagenda bitya nga siffe twakola ki siffe twabitwalayo kati ne bakola okunoonyereza nnyo bajja babifolowinga kutuusa gyenzize emawanga gonna nga kyagenda biyita okutuuka mu Uganda nga baagala babizzeeyo ebyo ne birema kati batusiŋŋaana nga naffe tuli bagezi eno bwe batusiŋŋaana nga tuli bagezi ne tubagamba ebinyonyi bino engeri gye biri byattunzi nti mubitulekere ate nga ekyenjawulo bisangibwa mu lutobazi wokka tewali kukisiŋŋaana ku lukalu lwonna mwekibeera mwekizaalira kikuŋŋaanya ebisubi bulungi ne kikiteekako fensi era kigambibwa nti kizaala oluvannyuma lwa myaka 5 kati kyekyenjawulo ennyo era kigambibwa nti bwe biba bitandise nga bituuse mu kusawa y'okutabagana oba okwegatta nti kyawulamu ekikyala n'ekyami omulundi gutya kati kitegeeza mu myaka 25 ze bimala ku nsi biwangaala emyaka 25 kakati mu myaka egya 25 kiyinamu oluzaala lutya lumu kati oluzaala olwo olumu oluusi kibikuza bye kizadde oluusi ne kitabikuza kati bwe kitabikuza y'ensonga lwaki ffe tutunulawo nyaawo tukoze tutya conservation obudde tukuumye tutya engeri y'omusota kizaala ne kirekaawo kizaala bulungi okimala okuzaala kirabirira ekinyonyi ekyo mpaka emyaka emirala 10 kati ate enjawulo ey'endala gye kirina nti we kiba kibiisa amagi ne gafuuka obwana bulina okwekuba okutuusa nga kasigadde katya kamu gemaanyi ge kirina ey'enjawulo ennyo kati y'ensonga lwaki wewulira history oyo oba ebyo kubimu ku byedda mu nsonga ezo biba bikwettanira nnyo jjo weerabireko nga ggwe ekinyonyi ekyo kibyogerako embeera zaakyo ziri zitya era embeera zaakyo kiwagira kitya ebyobulambuzi omuntu ava mu Europe najja n'agwa mu nsi endala n'ava mu nsi endala najja agwa Entebbe bw'agwa Entebbe ajja mu Uganda wano oba mu Uganda n'ava Entebbe then n'apangisa emmotoka egenda okumutambuza ajja alaba ekinyonyi ekyo eyo yonna income egenda eyongera mu nsonga eyo kakati bw'ogenda n'ogatta nti bw'ava Entebbe ajja na mmotoka bw'atuuka emmotoka eno n'agisasulira n'amafuta n'agivuze ne nannyiniyo ne bafuna akasente olwo ne tulinnyeko akaato wali eri sayidi zaabwe kati bw'atuuka wano naffe ne tumuteekerateekera eryato ligenda okumutwala okunoonya ekinyonyi ekyo kakati we tumuteekerateekera nange ayogera nenfunamu nze kwennyimiridde okuva 82 waneeno nga wendi wano site eno eri government eri under government oba bantu ba bulijjo mu abajeddwa eri under government naye nga ekya ebesinze ku community y'ensonga lwaki nti tufaayo nnyo okulaba ebizibu ebibaamu ne tutegeeza gavumenti era tufaayo nnyo okulaba nga gavumenti eyongera amaanyi tusobole okwongera ku conservation y'ekinyonyi ekyo challenge ekize mutera osisinkana mukuuma obutonde buneeno n'engeri y'okulambuula challenges ze tusinze okusanga esinga obukulu nti ffe bennyini twali tuluddewo okufuna emisomo kati mukulwa okufuna emisomo engeri y'okutunula olutobazi lwaffe luno kati we jajja ekyo kyaggwaawo ayokya twabagoba tetukyayagala ayokya mu kitundu kya wano kubanga aba akosa buli kintu kyonna ekiri mu kitundu ekyo kakati ekyo ne kibanga kizibu ekisooka ekyokubiri nti tubale tulina abayizi nga mu lutobazi muno mubaamu nnyo enjobe kati ekibaleeta okwokya lwaki bookya nti omuddo guli omuto bwe gujja enjobe eno eyagala nnyo okukola ki okulya omuddo omuto kati bw'eba eri omuddo guno omuto kati omuyizi najja agiyigge oba n'agirengera n'agigoba n'agiteekako embwa kati ebyo byonna nabyo tebikyalimu mu kisaalu kino kakati y'ensonga omugenyi bw'asasula ssente paasenti ensimbi katugeze awadde $5,000 tuzitemaatema emirundi 4 ogusooka revenue afuna ye government owulira mu kintu ekyo kimu then nze atutte nfuna nannyini lyato n'afuna owulidde kati ne
ka percent katoolwako nga ka community butereevu. Kati kitegeeza kintu tulina okufuna emirundi ebiri town council biwebe ina kyeddukanyizza eri etuddizeeyoko 25% ku kyalo. Kati bwegiza naffe bwe twerwanirako yensonga lwaki kitundu kino weekiri era twongera okuseekamu amaanyi. Olina kyotugambye nti abasinga kyettanya be bantu abali ebweru bajjo kirambula. Mulanga mutya okubasobozesa okubamanyisa? Mbeera ki gye muyita okubamanyisa? Tubadde tetuyina bantu nga bazayoni kampu bano tubeebaza nti bagenda batubbula amaaso nti baleeta abantu abafaananako nga mmwe mututundire ekintu ekyo olw'ensonga nti tubadde tulambuza bagenye kubanga ye bwadde eri ku Google kwekiri ffeena abaddugavu oba bannayuganda abamu tetukozesa zi Google. Kati twagala nnyo nga mmwe bwe muzze okututundira ekintu kino era tuyita abantu bonna okuba n'essanyu lingi okutweyuna bajje balambule olutobazi lw'e Mabamba, balambule ebinyonyi byaffe n'ebimuli ebyenjawulo mu ebiri ebitoogo ebyenjawulo. Kati obulambuzi weebuli tujja kubaaniriza nnyo nga bwe kinaba kisobola. Ogambe guno omukutu gwe tugenda oyita batema muteme, omuntu yatema muteme. Omuntu yatema muteme. Omuntu oyo yali yeddira Mamba nga yatuuka ku lusozi lwe bayita Nansubuga n'asalaganya wano mu kusalaganya nga balwanagana bombi abaali abooluganda nga basenze ku lusozi luno. Kati omu kwe kubula ng'agenda bw'atemawo ekifo ate bw'azibawo ono aleme kumanya nti akutterirwa akutteriri. Kakati bw'ateme erutobazi olwo n'agenda ng'azibawo mu baalwala endwadde okuva Essese Nagana nga badduka okuva eri ne balaba akakwekisesa ako ne bakayitamu kwe kugenda nga bakaggula. Kati mu kukaggula kati n'abantu basenga kati abaava eri baawumulanga okuva Essese baawumuliranga ku bizinga ebyo. Waliwo ekizinga Zinga, waliwo ekizinga Bussi, kati bonna basenganga okwo bagenda wali ku kizinga butereevu. Kakati naffe we twafunira enjawulo ti bwe mu kifo ky'okugenda ku kizinga we tunaakola tutya okunoonya ebinyonyi bino katulina naffe okwongeramu omukutu ogutwotwala mu byobulambuzi. Olinga agadde obbafuna ajje wano eno oyinza muwa bafuna ati oba namba ya simu oba ndagiriro kyonna? Endagiriro weeziri bwe olinnya mu mmotoka eziva e Kampala oba n'ovuga emmotoka yo bulungi n'oyita Empigi n'ojja otuuka e Kasanje, bw'ova e Kasanje n'ojja otuuka Ezziba bayita Mabamba wetusangibwa, oba n'ova Entebe n'osomoka wali n'akaato abamu we bayita n'ogguka eno ku lukalu we bayita Essazi era n'otuuka wano. Kakati wonna amakubo weegali oba n'oyita ku mazzi butereevu eryato we liri liva Entebe ne lijja wali. Kakati wano ennamba zaffe ez'essimu ennamba eri 0782 94 51 85 oba Airtel 0758 94 51 85. naye nga n'abakola abalala weebali bonna batraining bulungi era nga ffe tuba traininze kuyiga okuhandolinga abagenyi wamu naffe mu mbeera za bulijjo. Pozi ng'olina akatalekeka nsaba nnyo kampani oba nga Zion Camp egenze etuteekamu omulembe nti wano tugenze okwesiŋŋaana tukyali wansi naye tukyanoonya okutubbulula. Zion Camp bano booyogerako be baani bakola biki bo basangibwawa? Zion Camp eno esangibwa wano mu Ziba era nga mu kifo kye kimu kya Mabamba nga ye restaurant entuufu gy'osobola okulagiriramu munno era nga weewali ebisulo ebirungi by'osobola okulagiriramu munno. Ajja n'alambuula teeralikira byansula na byakunywa ebyensula weebiri ebyokunywa weebiri owulidde naye nga Zion Camp tumwebaza kati bwe bagenze batulaga era tubeebaza nnyo mmwe nga bannamawulire banna television kwe kuwunzika kwange nti ndi musanyufu yadde nze nkulembera bannange era bannange bonna ngenda kubategeeza ensonga eno nti mututaddemu omulembe era tusuubira nti abaddugavu bonna nga bwe tubayise bagenda kutwenyumirizaamu nga bazze batwegaseeko mu byobutonde ate then nabo bongeremu ku baana b'amasomero
tube nga tutendeka bulungi ebyobutonde mu ggwanga lyaffe erya Uganda n'okukuumira wamu eby'entobazi. Abo mwenna ababaddeko okuva gye twatandikidde tulambudde Mabamba site eri ekinyonyi ekyakabi kye bayita shobi. Ndowooza kirabye mu show okuva gye twatandikidde bwetyo bwe twatambudde agalo kirambula bwe kitwe kyafaananye awo we twagendedde era we tuddedde. So mwebale ku following nsonga, mwebale kwagala Export TV gwe abadde alabye nga to subscribe nze genda kusaba subscribinga, commenting nga to sharing. Nagamba expo eri ku buli mutimbagano tugenda kulambuza eggwanga Uganda tukutuuse buli wamu wonayagala gwe just kalira Mabamba bwetyo bwe badde kansubire nti munyumiddwa amanyi omwana soda abe abadde ku kamera kuwa Katonda n'ensi yange. Export TV to the world.